This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall wegenda okubeera September 2025 nga Africa band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo eddi yawe Yiino Titus Vibes DJ Mac agenda kuba muziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubukinga oba reservations kubira Richmond promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 973 amajaganya ga Africa band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Ennansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoku nimbuzi ndi hapo ndio ala bora babbi abakyala wale somo yomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli ku Uganda Cancer Institute. Soko veyo kokatini. Tuli ku Uganda Cancer Institute. Era nga bwolaba ambulance ziyingira bwe zifuluma. Noza zireeta abalwadde nga bwe zibazaayo. So yes, there's so much that has been going on, like we told you on Thursday to Big Size Show. Hello. Complaint Yes, Ezajja, we shall have some time to reach out to these people, or if they reach out. So today is the day, and yeah, we are going to be talking about Uganda Cancer Institute. So gwaine ebibuuzo byo ayagala omanya n'ebisigadde sembera, we shall do this one, then tujja funa ate edition we tukomawo ate okuddamu ebibuuzo byammwe bye munaaba mukoze eki mubuuziza. For now mujje ate tulabe ekifo kino nga bwe kiyimiridde olunaku olwaleero. Isi ku Kasuku Live tugamba you ask we do. Twagala nnyo tukolera abantu lwakuba abantu oluusi temusiima.
mututeerateerako nnyo embeera wano. So yesewo so yaza yesewo abantu beeyongedde okwagala Kasuku wano wetuli. Yes, negatiddwako omukyala eyankubidde essimu obedda gwenjogera naye ku ssimu. Madamu soka weyanjulire abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza amanya nze Namulindwa Christine nga ndi mwogezi wa Uganda Cancer Institute. Hey, Namulindwa. Gwe mwogezi. Oh, okay. Tusanyusa okulaba. Bibadde bigenda mu maaso obiraba. Mbiraba bulungi. Je njagala tutandikira awo. Uganda Cancer Institute netandika mwaka ki? Uganda Cancer Institute etandika mwaka 1967. 67 kansa yaliwo. Yaliwo kansa abaddewo. Kuvadda. Just atabuse ennaku zino. Atabuse. Olwo neeyisa yaffe. Ebintu bingi naye ng'enneeyisa. Okay. Nja twogere nga bwe tutambula ndowooza simanyi bakinaakola amakulu. Abantu bali wano baŋŋa Kasuku babuulize eddala ebibuuzo bakulambuza ebintu obirabe byonna era kyenjagala leero tusinga okubeera ng'ate tukola tulabe ekifo eno Cancer Institute etudde ku bugazi ki wano? Tuli obugazi obutuufu bwenyisa ndi mane tuli wagazi nnyo kubanga tuva wano mpaka n'olusozi ne tulumalayo. Waliwo twajjako wano nga nkyakola ku Spark. Twakolako charity waggulu eyo. Gye mujjanjabira wali ward gye basula. Ddala eri. Kati ate naawo twayitawo kati tweyongedde naye eri emabegeera. Kunywa oluguudo bwe balukola bwe lugenda. Olusozi tuliriira ddala. Naye bwe twajjira wano oluguudo bayite bannalukola. Kati lukole. KCCA yalukoze. Now, why are the complaints a lot? What is wrong here? Everybody has their story. Abasawo tebamala, layini ziba mpanvu nnyo, ebitanda tebimala, abakozi bakambwe. Problem eri ki? Ekisookera ddala Kasuku njagala okwebaza abantu. Nti bwe tutandika okufuna complaints ezo, tumanya nti kati abantu system bajaagala. Ne buli lwobeerawo nga towulirayo feedback. Ekitegeeza nti ne by'oba okola biba tebirabika. Ekisookera ddala abalwadde bangi. Enamba nnyingi enamba egenda egejja buli lunaku. Kati tubala abalwadde abaakazuulibwa nti alina kansa ne tubeera n'abalwadde nabo abamaze ku ddagala emyaka ng'emeka? 3 kwena. Obeerako eddagala emyaka 3. Nga kwoli ne tukujjanjaba bw'oba nga wali ofunyeko kansa obeera okyali mulwadde waffe okomawo n'ofuna ne review nabo tujja balayo tunaba tulina obudde. Batuuka bajja nga dokita amukeberako obukebezi. Otuuse wakala okuva ku ddagala naye kati oli otya kugamba obeera ng'oli mulwadde waffe totuvaako ffe tusigala wamu naawe. Kati abantu abo ate n'olaba nti kati abantu bangi bategedde nti kansa gyali. Abasinga bali luli bamanyi babeera babaloze omulala n'amujja we yamukozeewo bati amayembe gamazeemu omusaayi naye kati gye tugenze nga tusomesa abantu bategedde nti ki kansa gyali. Kati abantu tulaba nti bangi beeyongedde okujja ate era n'obujjanjabi weebuli mu East Africa oba mu Africa oba mu nsi yonna Cancer Institute yokka we baweera obujjanjabi bwa kansa obw'obwereere wabiri eddagala ery'obwereere tewali walala gye liri. Eddagala lyo weeriri? Eddagala weeriri mbungi. Abantu balifuna? Abantu balifuna. Oba abaligaba be balina obuzibu kati? Tewali. Kati ffe eddagala libaawo. Naye era nga bwe nkugambye nti ennamba ki? Nene. Kati oyinza okulaba nga mubaamuko ka stock out ate kansa bwe tuba tujjanjaba kansa talinga malaria nti ogenda kufuna chloroquine fansida ebeera combination of different drugs. Kati oyinza okusanga ne tugamba kati lino weeriri naye funayo kano okaleete bakakombininge muno ofune treatment ekyo nakyo kiba tekigana kubanga waliwo abagaa nti ate eddagala simanya ne sakiwulira nnyo Cancer Institute wano ne bagamba Mulago ate eddagala erisinga baagala baligule bweru ate simanya biki cases ezo wano tezibadde teziriiwo eddagala nga bwe tulifuna ku bwereere era tulibawa ku bwereere era ne bwe liba likereyeemu okutuuka tuba nnyonnyola. Kati awo berikere wamu teri affecting oli ali ku ddagala? Kisinzira era bwe tukunnyonnyola nti likeereyeemu naawe osinzira n'oweyinga n'olaba nsobola okulinda mu wiiki oba nziruke nkole ki nfuneko akasigaddewo oba nnyongereko nfune kati ekyo kiba kisinziira ku mulwadde. So bw'ogamba nti abalwadde beeyongedde that means awareness yeeyongedde mu bantu. Kati b'abasawo ne mutabongerako? Ennamba y'abasawo tugenze tugyongera. Uganda waliwo yabeerako ng'erina omusawo asomye okujjanjaba kansa ogwo
naye kati tulina ba specialist abasukka mu 10 specialist ntegeeza bano agenze n'akugukira ddala muki kati ate nga tulina n'abalala abagenda bajjanjabibwako era njagala okutegeeza tuwuliriza nti wano mu Cancer Institute we tutrainingira abasawo abajjanjaba kansa mu East Africa tewali balala wano wenyini wano we tuba trainingira kati ekitegeeza nti wano we tuba tulina shortage ekitegeeza abatraining abatono era nkubiriza abantu abali mu medical school baagala okujja okutraininga mu bintu bino naye abasinga ndoza tebaagala kujjanjaba naye so the challenge now I think what I don't know you'll tell me if you agree or you don't you are understaffed waliwo challenge ya understaffing naye era nayo tuli mu kugikolako waliwo recruitment processes zigenda okukolebwa omwaka guno gwennyini tulabe nti tuwongerako ba staff so kati she explaining watch the lines are long why the lines are long so abantu chenyagala ofuna mu kino you'll correct me abantu bafuna awareness ne kiva mu bandoga sima ya weather sima ya ndabiko kuba kino ne bategeera nti oyo cancer nina abantu benali nkola nabo bantu bafe bali aba cancer babayita batya aba amabeere aba breast Eric Cancer Initiative bo bali nnyo ku byamabeere abagamba bagala funa vani ngerimu mammogram era nabo bagende batugamba ezimu ku challenges ze basinga ofuna ng'omukyala ebbeere ate bakyamuwoleza bakologa ate bamugamba mirapain kira n'ebisigadde so mammogram ne wano tuzirina era tutambula mu community kati gye tukoma okutambula abantu gye bakoma okugamba ono cancer ne bajja so to explain the long lines ky'abantu bazze bangi kati waki temugenda nga kati abalwadde ba cancer bonna balina kujja wano kakati solutions weziri tetuli nti tutudde tuba tunuulira nti bangi katutunuule nedda waliwo program ey'okuteeka Cancer Institute mu buli region eggulu gye tuli waggule bulungi nnyo era tujjanjaba Embalala essaawa zino tukyali ku Mbalala Regional Referral Hospital naye tulinawo cancer clinic ba mu west tujja kuba mu west Embaale gye tugenda okuteeka ab'omu east then mu West Nile Arua ezo zonna tugenda kuzizimba tulabe nti tukendeeza omujjuzo wano mu Cancer Institute naye njagala nkutegeezeeko nti n'abalwadde b'omu East Africa wano mpaka mu Horn of Africa bonna bajja wano kubanga beesiga nti wano we wali abajjanjabi abakuguse era abakugu ddala okujjanjaba kansa mu Africa yonna n'obulwadde bwa kansa eddagala eryasookera ddala combination chemotherapy kitegeeza nti bw'oba okwata eddagala lino n'okuligata n'erino bijjanjaba kansa byonna byazuulibwa wano mu nsi yonna tebabizuula walala kati abantu abali eyo kyovola nti wano bwe tutuuka ogenda bwe tutambula bwe tunaba tufunye chance okulanga ne ba foreigners muno tubina bangi abajja okubajjanjaba nti bo bagenda online basoma positives ne bwe tunatandika okukayana lines mpanvu ye foreigner bajavudde ajje in those long lines agambe ndi ku kituufu kwa bo bamanyi wano so kati I think maybe the problem we need to address is understaffing era now chogambye tuli mu kukikolako muni mugezaako kulaba nti mukikolako tambule mukunga botulambuze ekifo kino kuba tuyinza obutasobola ate kugamba nti sooke tumalirize olyoka otulambuze kati wano wano we wali ekizimbe wano we wali awo ekizimbe ekyasooka ekya kansa wano ekyasooka ekyomu mutyaba jangu tukwate wano kyali ne twakijjawo then kati waliwo global oncology jangu mutyaba okira dawali okikwate global oncology ekitegeeza kansa kati global oncology research center ekitegeeza nti global researches ezikwatagana ku kansa zonna zikolebwa wano okay kati ekizimbe kyasookera ddala kyali awo wennyini ate ndaba pediatric clinic eyo yeyabaana abalina kansa ne mubaana abeeramu muyitirivu mbadde sikimanyi mu baana gyali mu baana nayo gyali mu bato mu bavubuka buli wamu okay mbadde ka interview kalungi mama black man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu mbadde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa
wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa booda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwala dakiika nga bbiri dakiika nga bbiri kati owa boodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Okay, tugenda kufuula nga tutambula twagala kukwatiramu balwadde lunaku lwa leero naye kati obuzibu bwe tuyina buli bumu ate abantu kati bonna bavuddeyo kulaba Kasuku bali mu kwetegereza kati simanyi oba tudde mu maaso leka tubeera nnyo mabega tudde mu maaso emabega ayagalayo ki ndowooza ayagala kulaba bamubamuyo ate munnaye tunaagamba ki so twali tukulaga ekizimbe kyasooka we kiri ne research wabeera kati tuddawa kati ebyo ebizimbe bino ebyaddako byo bikyaliwo waliwo lab era abaana babajjanjabiraawo kati ne tukyusaamu kati kino Nankabirwa omujjukire yasomanga amawulire ku NTV eyafa kansa so kati sente ze baali basonze okumutwala ezaasigalawo aba NTV baazireta ne bazimba baazibawa Rosemary Nankabirwa njiraba awo mutyabo okalabye genda okakwatira eddala okalabyako. The Cancer Institute shed was opened by NTV in memory of its first female news anchor, Rosemary Nankabirwa. Akasente na accountability, NTV, big up on yourself. Mwebali. Ababa bazze, njagala kumanya bikwatagana ku kansa kunkebera batandikirawo. Zino baweddewo. Otuukirawo ne tukebera ku bwereere. Kubwerere woline teziba mpanvu ne tukusomesa ne kubwerere ate nga bwe tukugambye nti ffe tuliwo ate ffe tugabe ebyobwerere era tusuubira nti bakola ki ennamba zijja kuba nnyingi kati omuntu yenna bw'abanga azze oyina empapula z'obadde abasawo nti bakuzudde nti olina kale by'obadde ne bakusindika wano wootuukira mu patient navigation unit abava ebweru abasawo bakkebedde bakugambye olina kansa ng'ojja wano nga bongera okwekebejja tetukkiriza byonze nabyo tulina okuddamu mumujjako biri ne mundamu ne mumwekeberera tuddamu ne tukwekeberera kubanga kati okujjawo bino ebintu bya miss diagnosis nga bwe babadde ogamba kyoleme kuva eri kati yeno mamovani gy'ogamba yetutwala mu community eno yetambula Eric baagala kugula bweti naye akasente kangi government yekasobola tumanyi oba bana akasobola simanyi nange kuba tuzikuŋŋaanya marathon biki teziwera okay ne moving ne laboratory zonna zitambulira ono okay kati twambuka bannaye tubatwalawo ne brief tour mutyaba yaliwa akyatukwata emabega kaawo akwata muti abadda mu maaso badde olemedde ku kimotoka kati tugende bano bonna abantu bakansa balwadde baffe n'abajjanjabi baabwe wano ng'abantu tyabakwata waggulu eri abantu balabe ku bantu twagaana kwata abalwadde abatambula kati komawo eno yes so bantu twade tetwagala bakwatiramu mujja tusonyiwa wabaayo ka private saako omuntu alina okkiriza okulabikira mu vidiyo yo eso ne yanziza nnyo bali eno balaba Kasuku Live buterevu ye nyabo naye Kasuku olulala okomewo nga tuzze just kusomesa abantu ku kansa kirabika abantu bakwagala nnyo
Mujja kunteekamu akasente kono tekijja kujja buzibu ya interview. Tubasomese. Ene mwana mugimu. Yo mwana mugimu yo abaana kati wano wetulindira abalinze fayiro abagala okubookinga kati munda eyo ye wali call center yaffe. Abalwadde tubakubira amasimu ne tukujjukiza nti owaayi bino biri bwe biti ne bwe biti komawo olunaku bwe ruti ogenda mu kiriniki bweti ne bweti abalwadde baffe tubakubira. Hey, you have a call center here. Tuyina call center. Ati bade sikitegera we get the call center. You call them, eh? Nabo ne tubaleka ne bakuba kati simanyi oba tutandikire wano oba tutandikire wali kubiri mukolebwa. Anti wali ero wetodde. Wakati ebitanda bino ebagamba nti tebiwera yewa. Kwache ekisinzo otuleeta. Abantu bagambye. Abantu basula wansi. Ebitanda tebiwera. Problem eri ki? Kakati tuyina floor cases nga tutambula. Tutuuke. Floor cases kituufu tukola ki? Muzina. Era tetusobola kubagoba. Tumugambe nti ebitanda tuyina 10 gwe tambula okole ki? Ogende. Ng'ate oli mulwadde nedda. Nga bwe nkunyonyodde nti tuyina banna Uganda, tuyina aba East Africa, tuyina n'abava ewala. Bonna ne bakola ki? Ne bajja. Ate bonna bajja wano. Nti centers zaffe ziri ez'omu region tezinafuuka operation ezisinga okujjako mu northern n'embala nawo tujjanjaba. Kati abasigadde bonna bakola ki? Bajja wano. Ate nga tetugenda kukola ki? Kubagoba naye tetutudde nti emikono tugizinze tuba tunuulire nga beebaka wansi. Njagala muti abakwata ekizimbe ekyo kiraba? Kyabakwata waggulu awo. Ekyo ekizimbibwa ekyo. Eyo 350 bed hospital. 350 beds. Mugenda kubeeramu ebitanda 35. Tuongererezeeko ne ku bino. Kwegamba roughly tubeere. Wali ekikumbi. Roughly tubeere nga tuyingidde mu bitanda. Nga bitano. Okitegedde. Kati awo tube nga tukendeeza omujjuzo. So mubeere nga you can admit 500 people. Buli omu ng'alina ekitanda. Wow. Ate era bwe tunaabyongera. Era ojja kumanya kati abantu bajja gamba kati ebitanda byakola ki? Era nabo bakole ki? Kwegamba kansa tusinge nnyo okutunuulira okumwewala okusinga okumujjanjaba. Tuddeko wano kubayi tuleme sumbuwa nnyo bayitawo. Yes, kati oyogedde ku prevention. Ekisooka, what causes cancer? Ekireetera ddala kansa tekimanyiddwa. Ekitegedde. So tetulina kiri exact nti ava ku kino. Nti ava ku kino okujjako kati nga kansa aleetebwa virus ne tumanya kansa w'omumwa n'abaana human papilloma virus. Omumwa gwa n'abaana gwe guliwa? Omumwa gwa n'abaana cervical eyo omumwa gwa n'abaana mu Luganda. N'abaana erina omumwa. Yes. Kati omumwa ogwo oyo ye tumanyi. Ne ku throat cancer abantu aba practicing oral sex bino abavubuka bye bakola. Nabo tugenda okulaba nga akawuka akandibadde mu cervix kati ate kakuli mu kamwa. Oral sex kibino kissing. Si kissing. Okukozesa emimwaju mu bitundu by'ekyama. By'omukyala. Oba eby'omusajja. N'eby'omusajja. Kati anti cervical cancer basajja be bamutambuza. Kasuku bw'ona ebaka ku max nga max mulwadde. N'ogenda ewaka ne weebaka ne mukyala wo ogenda kulwaza ani? Kati mukyala wo baanuuna ebibyo. Obeera wajjeeri. Okay. So ate nawe ogenda okumaliriza nga nawe eby'omukyala okoze eki? Obinuunye. So ofuna wa mirundi egyo. So BJs should be stopped, guys. That's what they are trying to say. Dishing, falling the dish. Solokaza mu Luganda n'okategeera should be stopped. Tukiviireko ddala. Ogenda kubagana emimiro muno. Ne osophagus wano naye erwale. Naye erwala. N'akamwa ne kalwala. Iyo. Ate era kansa w'omumwa gwa n'abaana ekimuleeta mu bakazi. Ate kye kireeta kansa wa penisi mu basajja. Waliyo kansa wa penisi? Yes, sebo. Bane mpulira wa semanengene. No wa penisi. Omuntu ne bakasalako. Oba kakongokako. Kava kukoka? Kamanyi okutukako n'osigaza ekituli. But batugamba mbu sirimu yekka yamanyi obbukutulako. Mbu sirimu ogenda ozuuka nga kali awo gwe ng'oli wano. Buvaako kansa abujjako naye ekizimbe kyo kiraba. Ekizimbe nkirayi kyaba abantu balaga ekizimbe. So to address the issue, the issues that have been raised about sleeping on the floor, beds tezimala. Era ekizimbe ekyo omwaka guno egunaggwerako nga already mwetuli. Omwaka wegunaggwerako. Already ffenna nga mwetuli nga kiri fully operational.
Okay. So tuba tukyali ku ekireeta cancer. Ogambe tokimanyi. So let us talk about the time. Nze kugamba nti sikimanyi. Kati njogera mu lusawo nabiki bakugamba exact cause nti kino kyogenda okusimbako ogambe nti kino. Naye tulina kye bayita risk factors. Yes. Okitegedde. Risk factors byebyo omuntu byakola oba embeera ezeetoolodde omuntu eziyinza okumuleetera okulwala kansa. Ensonga onywa ku mwenge, okunywa omwenge, okunywa sigala, okulya ennyama amasavu, okulya ennyama amasavu, okunywa omwenge, sigala, obutakola exercise. Kati Kasuku tubeera tukwetaaga ngo okola ku exercise. Nzikola nzerola atwambuse siweekeera. Ate gwe omutini gwo obadde oweekeera. Mbadde siweekeera. Kaakati obutakola exercise n'ebintu bye tulya kati siri mu kugamba nti nti oba nti fast foods oba nti tuzikube nti oba KFC tugikube naye tubikendeeze. Tulaba nti kati ennamba y'abalwadde ba kansa nnene nnyo okuva ku fast foods. Okuva ku fast foods ezisinga abantu butto yabeera obuzibu. Anti butto ono akyusa genetic formation y'emmere. Kati eri mu Bulaaya Europe baddayo mu nfumba eri organic. Kati ate fe abakabeera excited twagadde nnyo ate okubisiika okubikyusa. Awo wali obuzibu. Kati butto ono bwatuuka munda n'afuuka obutwa. Butwa bwennyini. Era ogenda omuli oba olya butwa. Kati tubulireyo ku bika bya kansa. Kati buli kitundu wano ebisinga tubonyaabonya kati nga mmwe abali wano. Abali wano. Abakyala kansa w'omumwa gwa nabandi nnungi nnyo. Cervical cancer. Cervical cancer. Ne kansa w'amabeere yaddako. Abaami kansa wa prostate. Prostate yesemanengene. Balls. Oba kiwulikika kitya. Kiwulira si bulungi naye it's a medical term tulina byogera. So kansa wa prostate oyo. Mubaki? Mubasajja. Mungi. Prostate oyo prostate cancer singa va ku ki? Ekisinga okuleeta prostate cancer emyaka. Mu family aba abadde mwali. Okitegeera. Then okubeera obuyinza okubeera mu myaka gye gy'obuvubuka ofuna infections notazitreatinga bulungi. Mudde eyo mala n'okola ki? N'omufuna. Kwegamba ogenda kubanga ogenda emyaka gyeyongera prostate n'akola ki? Bali baatugamba nti n'okulwawo okwegatta abasajja kituufu? Ekyo balimba. Research tannakolebwa bulungi. Kwekyo. Mane manyi kituufu nti ate abakyala betwegattako eno ebweru nga batugamba nti twenda. Kati gy'oyinako tulwanisa kansa. Gy'okoma okwegatta ebweru gy'ogenda okukoma okufuna kansa gwe nakumenyedde. Onava okuva mu kamwa mpaka kusema. Okay. Kalato ow'amabeere waga nti okwewala omufuna tunuuna amabeere. Omukyala ayina kuyonsa mwana. Amata gano ne gakola ki? Ng'ayonsa mwana. Gwe bw'oyonka ebbeere lya mukyala otolina ky'omuyambako. Mpozi. Sebo. Nze wali ogamba otya? Mpozi nga abadde ayonsa ne kati agenda kunywa amata g'omwana. Kati gwe omusajja okuyonka ebbeere ly'omukazi. Research oyo. Wabaga nti oyonka olinyiganyigamu oti. Owulira oba mulimu akantu. Bayina bizibu byabwe naye tugamba abakyala bajje tubasomesa engeri gye. Kasuku. Wangi. Je ndi mugamba mutya. Musanyusa okundaba. Muli ba mukisa nange nsanyusa obbalaba. Kale. Munda bulijjo ngenda batumirako. Bannaye kati ku TikTok abaliko abakyala bano. Mujje babalabe mbatumireko wano. Bajje. Mwina abalwadde bammwe wano. Aha. Mama omulwadde. Oli ku waadi? Ndi ku waadi 3. Naye ng'embeera babakutte bulungi. Batukutte bulungi naye ng'era tunaakutereera. Kale. Nebaza Mukama nti batulabirira tufuna obuyambi wadde nga tuba tugula kitono naye ng'ekisinga obungi tukifuna. Kuba tumazeewo akabanga naye singa nti twali nti kugula ssente oba ku buli kimu kya ssente tetwandimazeeko. Naye tukyebaliza Mukama naye nina essanyu lingi okulaba ku Kasuku bannange. Leero lwamaze amasanyalaze. Leero lwagamaze buli. Kati ateredde. Ateera naye ajja tereera okusinziira bwe twajja si bwali. Yetazze tubuuzaako. Mami jangu tubuuzeeko tubuulire.
Hajati, wali Hajati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati oteredde oli bulungi okuva olwava. Kati abasawo bagambye bwagenze. Abasawo bangambye ndabika nja kuwona bugenze. Era bankozeeko bulungi bankutte bulungi. Naye amasannyalaze tegakuyiseemu nnyo. Nedda kubanga nsobola n'okutambula. N'ogenda n'odda. Ngenda n'enzira. Kale tusanyusa obbalaba nga tukasabira ebirungi byereere. Kati muviiriddewo gwe muviirawa? Entebe. Ndi mami gy'ova? Nedda. Oliwa? Nga wala. Naye mbadde wangu. Kati oddayo Kyankwanzi oba odda Ntebe? Bangenda kuddayo Kyankwanzi bwe banaaba basiibudde kubanga omusawo dokita amulaba olwokubiri. Kale ate gwe omwana wo muvaawa? Nze nviira Mbaale ni mukyala Mugeso. Oli Mugeso? Yes. Nsanyusa okukulaba. Kale Kasuku. Kati obaddewo bbanga ki? Mmazeewo emyezi kuba najja Gwakubiri nga 5. Gwakubiri nga 5. Omwana ki ekimuluma? Omwana alina reformer cancer. Reformer cancer yaliwa? Nsanja-bavu. Alina ensanja-bavu ku mubiri kuno kwonna. Naye ng'ajja kutereera. Kale kati obeera ku kitanda nga bw'olaba Kasuku nkufoloyinga nnyo ne Zubeeda. Wabula bannange ne Tamala emirundu. Mwena bannange mbatumidde baagala nnyo. Kasuku ndi musanyufu sinaana kukikkiriza. Kale mubeere bulungi mutambule bulungi. Kasi jangu tukole. Sorry, Christine. Yaduse buddusi. Sidduse naye mbadde njagala tubaleke bakole kibeeyogerere embeera. Bagwe kufaani waabwe kati omanyi omuntu bw'alaba serebu baabo n'ebifaananyi bakyakwata kati bw'alaba serebu we osooka n'okola ki? N'omuleka. Ate ne mebba yingi. Tumale ebifaananyi nabo. Mwekube ku bifaananyi. Mwekube. Mujje. Weno mwe ebifaananyi bagende dai. Banaye nkubaako nange nkubaako nkweko ne Kasuku nkubaako kikwama. Bas. N'omusajja naye wuuyo akiyingiddemu. Soko veeyo omukyala kuba ekifaananyi ng'oli taliimu. Bas. Ab'Embaale ogenda bagamba wali ne Kasuku. Essebo. Nsanyusa okulaba ogamba obulamu bulungi. Amina. Kati Munja komye live in concert. Kulunga munene ko batenga mulala muko. In the Champions Ball happening at Kampala Serena Hotel for 150k VIP, table for 8 at 3 million. For the ticket in the Momo Pay, stay Mukagatelo Stabili 0 hash, Omokusa Momo Abo, Omogena Momo ticket in the Kam. Come, let's enjoy the giant of creative rap flow right from way back. It's happening and going down 30th August. Mark your calendar. Sponsored by Phenon, NBS Music, Afro Mobile, Sanyuka TV, Kampala Serena Hotel. So tubadde tukyayogera ku bireeta kansa. Tukomyewa. Tubadde tubitandiseeko mutyaba. Okwegattagatta. Okwegatta okwo kulimu ebintu bingi. Kwegamba okwewala kansa zino tulabe nti tunywerere ku bantu baffe. Bw'oba tosobola kunywe naye nywera. Nywera. Waliwo yangamba nti mukuba nnyo ku campaign za early detection, testing and all those things. Does that contribute to the high numbers? Yes. So when we go to the fields, ate tontwala mu luzungu sigale mu Luganda. Wona oyagala. So when we go to the field, we tugenda mu field ne tugamba abantu kukebera kubanga early detection nofuna eddagala ettuufu ngoze wane waffe Mbakugo. Owona mangu. Kati kankubulireko olaba abaana abo abatabayitawo kansa mu baana awona atawonera ku speed. Ku speed omwana ajja nafuna eddagala nawona nendozo oba abakulu babaamu kano tibanange nfunye kansa ngenda kufa omwana omuto abatakola ki naye nga kansa bwazuulibwa amangu nofuna eddagala ettuufu owona n'owonera ddala n'oddayo n'okola n'ebibyo era tubayina bangi abaawona ne bawona nga bali very fine. So kati tukubiriza abantu nti toddeyo nga tomanyi nti nze ndi ntya mu bulamu ndi ntya. Jangu tukeberera bwerere tukusomese bwe kaba kazuuliddwamu tukujjanjabe mu speed. Kale twagala ojje stage 1 stage 2 awo tumanya nti tuli ku kituufu.
naye kati ne bwe tugamba nti tulina omujjuzo abalwadde bangi abasinga bali mu stage ya 3 ya 4 ya palliation bajja kirireeti nga yeetaaga kitanda yeetaaga ki naye kati mulimu bwali boolabye wali abali wali abatudde balinze bulinzi babuukinga lunaku lwabwe lwakola ki lwakomawo kati abo betusinga tusinga nnyo okukubiriza nti bakebere mangu naffe tusanyuke nti tukujjanjabye n'okola ki ne tulema gamba nti katono kati omujjanjabe tumanye Katonda ky'anaakola. So kati ebintu ebisinga okuleeta kansa obutakola exercise okwegattagatta na buli gw'osanze obutabeera faithful okulya emmere embi greens ne tuzikasuka edi tetwagala fruits twagala bino biri processed okulya nnyo amasavu okunywa omwenge okunywa sigala mu buli form oba omugayiza oba omunywedde still abaki ate shisha mubi abantu bave ku gondi ku pot muve ku pot tetwagala abantu bagambe nti banange buli kimu nga bali mu kukitugobako naye kati gojja babulira ekisinga kubanga abantu obeerabidde nti bangi kwegamba bw'obeera eyo bw'obeera mu bbaala tomanyi kiki kigenda mu maaso eno omala kutuuka eno n'ogamba ensi yalwala dda bweti kati tetukwati gwali mu bbaala tetwagala kino kikutuukeko kyusa mu mbeera. Kale olunaku olwaleero tubadde wano ku Uganda Cancer Institute tweyongerayo waggulu ekyo ekizimba kati kigenda kututereeza kati tweyongerayo wali tulabe ate eri waggulu eri wakyaliyo ki ekirala kati ekiri eri waggulu kuba byonna kati tubadde tubyogedde ansa z'abantu nze kyenfunye mu byonna nti abantu bajja leetyo bakebera siza ku kyotugambye nti abantu bajja leetyo bakebera bagenda otuuka nga obudde bugenze kati ng'ate balina osigala wano ng'ate ebitanda nabyo tebikola ki so the issue is ebitanda tebimala naye nga tuli mu kukikolako kyekyo bali mu kukitereeza tuli mu kulaba nti mujje balekuba yeejabo banange kale so kati tuli mu kutereeza embeera kyetwatunula butunuzi kwegamba byonna twabiraba nti gye tukoma okusomesa abantu kansa akwata bwati bino bitambula bwe biti ne bwe biti abantu gye bagenda okukoma okukola ki okumanya nenjagala munnayuganda tumulage ebigenda mu maaso development tulabe wali we muzimba 350 beds ebana wano nawo tewajjika bantu bannaye mujje mwekebezi bantu bayitirivu nnyo ate bano ababooda awo bateekawo stage basobole n'ekirala Kasuku ekyongedde abantu era ng'omulwadde bwakunnyonnyodde nti eddagala balifuna ku bwereere nakugamba nti singa lyonna tabikunnyonnyodde ekyo nakyo kireeta abantu okukola ki okujja ekizimbe kikyo mutyabaka so kikwata obulungi wano wetukituuse mutyaba okirabye zidakiti ziizo kati wano wobadde oŋŋamba eno ye 350 kati njagala tetukulaga awalala bipa ekisenta bya naye tugenda kulagako bulazi constructions tetugenda kuyingira munda tulage munnayuganda nti gavumenti yemufaako kireme kubeera nti tebafiibwako so abantu nga bwolaba vidiyo eno teekamu awo ebibuuzo byo kati omwo mwemuli ebyuma mwekyo kyekiriko obukajjansi oli yakugambye nti amaze amasannyalaze mwemuli ebyuma bya radiotherapy oba twandibirabyeko naye tusooke tulabe eri kati ebyuma ebyo mu Africa technology oyo yali wano ffe tumuyina ffekka ne Nairobi taliyo era tulina cases ez'abagamba bannaye nze sijagenda mu Cancer Institute y'abantu bangi bwe batuuka eri ne bamugamba abasawo lwaki olesa ebyuma ewammwe nga neewano tetubirina n'akomawo era bwe bakomawo ne bawa ripooti eyo nti twagenze eri aye ne batugamba tuddewa kwegamba mubamu omusawo ajja okubuulira amazima ti ekyuma ekisingayo okoze eki kati wano bwe tulengeraawo olaba waliwo kyetuyita molecular imaging PET center bino byonna bigenda kuba biri awo tuli mu kukola kati njagala tudde ku kizimbe ekyo kwegamba olusozi lwonna tulututte embuluma zeeyo mutyaba embeera ogirabye
naye njagala tusiimeko bannange nti ebintu bitambula. Mbirabye wano. Mbirabye. I think maybe ntero kigamba ebitongole ebisinga information. Oluusi kati nabola abantu balina ebitanda, abantu basula wansi biki. And the issue wasn't that. The issue is the capacity. The capacity. And then it's being worked on. It's being worked on. Nero akuba kati kye twagala okusinga ennyo okukyusa kati. Communication zaffe zonna tugenda ziteekanga mu Luganda. Mu Luganda? Kubanga ekintu kino mu Luzungu tukibannyonnyola. Ab'Oluzungu bakitegedde. Naye katugenda kiteeka nnyo muki? Mu Luganda. Mu Luganda kituuke ku bulungi. Naye Kasuku Live mugiweeyo obulangu. Tujja kubawo. Era interview eddako eri we tunaaleetera ebibuuzo. Sijja gibaweerako bwereere. Wabi? Asi wabi. Kasikasi. Abantu ebibuuzo byabwe mulina biddamu bye bagenda oteekaawo. Kati kaakati. Kino ekizimbe. Ekyo njagala tukikwatire awo. Ekino ekizimbe nakyo kipya. Kino kipya. Kati kino. Kyo kyawedde? Kiri mu process. Tuli mu kuzimba. Kati wano we wali we nagambye nti ffe tu traininga abasawo mu East Africa kwebyo yonna mu cancer. Kati ekizimbe kino kirina training facilities, conference centers, modern theaters zonna zigenda kuba zikola ki? Era ne clinics endala zigenda kujja wano. Kwegamba omulwadde bw'atuukanga nga takyalina wagamba nti simbye layini kino kiganye neyeekwasa. Era nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza gavumenti yaffe etukoledde. Naye era nga tusaba still twongeremu tutambule n'ebirala ebikola ki ebidda nekino kyammwe n'ekyo kyaffe. Naye KCCA wano yakolawo kubo baali waliwo kyenneerabidde olaba akasiko kano kusembere okalabe. So kati wano we tugenda okuteeka Eco Park. Bali mu kuzimba. Wano tugenda kuteekawo Eco Park mpaka eri. Nti abajangu olabe Eco Park ng'abantu basobola otuulamu. Abalwadde baffe ekirala ekibaleetera okujjanjabibwa bakiyita eyo therapy eyo. N'atuulako mu nature n'alaba ku bukima. Tugenda kugitereeza ebeerere ddala Eco Park yennyini. Wano nga bw'ava eri mu ward bw'abaako oyo okwebaka ku kitanda ajja n'atuulako wano neyeebakako empewo n'emufuuwako. Trying to increasing ku numbers z'abantu abakoze eki abajja n'abawonye. Sorry. So kati developments zeezo eziri mu kugenda mu maaso. Eno yonna Dr. Roy yagenda obakiikirira. Byebipande Dr. Roy Semboga. Eno yonna Kawempe South. Ate batuka Dr. Roy naye musomesa musawo e Mulago. Omumanyiiko? Sene waffe mu kansa. Bade manyenge eji yakiteeka awo ajjanjaba kansa. Abantu bamulondi ajja bajjanjaba. Sene waffe. So kakati bwe tuti bwe tuyimiridde. Wow. Nenga kyensinga okwagala okubiriza Munnayuganda ali eyo nti embeera ereme kutiisa. Solutions weziri nga tuzirabye. Tuli mu kuzikolako era twakiraba nti gye tukoma okusomesa ku kansa ne gavumenti gyekoma okwongeramu eddagala ery'obwereere abalwadde bagenda kubanga bakola ki nga bajja. Kati netugamba kino kinaatereera kitya. Kati ebizimbe tubiraba bigenda mu maaso. Tusaba batugumiikirize embeera yes naye bagumiikirizeemu kwegamba tulabe nti embeera etereera. So from this interview changes government is working on improving on so many things that you people out there are complaining about, and I hope it does not take forever. As we can see, projects are going on. The complaints are there, but I hope when all of this is done, well equipped, and the staff is added on, tujja kulanga complaint ezo zigwawo olwanti abantu tubaservinga better. Nenga bibagambye nabeera nti kati okuva over the years buli mwaka abalwadde ba kansa bakola ki? Beeyongera. Kati nze nganze njagala kutegeeza nti omukyalo ono byayogedde, how do you prevent? Do exercise, processed food gikendeezeeko, omwenge, shisha ne sigala.
oversexing buli wamu ebyo ebintu by'okwenuunanuuna mu bitundu by'ekyama bagambye nti tebabyetaagirako ddala. Muwozamba omusajja bwakkayo abeera akwagala nnyo ojja kumaliriza oli ku kitanda wano ate otuukewo nga tetunnamalawo otegeere. So but they are working on improving the facilities here according to the PR of this place and according to what I've seen. So I hope that solves some of the complaints going around. I don't know. It was a random visit here because there was a lot of uproar going on and we needed to find out exactly, you know, church genda maaso. So when you reached out and, you know, nonga nti Kasuku twakulabe ku big size show ng'oyogera boti ne boti jangu tukulagerageko wano. Tetusobola yingira munda mu words because of patient confidentiality. But we hope next time kuba tulina okukomawo ebibuuzo byammwe mubiteekemu awo. Sagala ogambe Kasuku nga tewamubuuzizza kino nyinza okuba sikimanyi. So muteekemu awo ebibuuzo byammwe. Nze naliwo bankolayo bati nze gundi tutandikira awo wabi. Si wabi ne njagala Munnayuganda ali yamanye nti buli kintu tukikola nga tutunuulira mulwadde waffe okulaba nti tumutereeza okubeera mu mbeera ennungi. Ate era buli kimu kikolebwa gavumenti ekwetaaga mulamu nange neetaaga ndiki mulamu tusobole okubeera abalamu. Ebyo nga Kasuku bwabiwadde bwetyo bwe tulina okuba naye nga for God and my country. Yeah. So until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange